إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تشاغينا ماسو نرسالة نيجتيوا وصول الدعوة السلفية يا ويجتيوا عبد السلام ابن برجس رحمه الله رحمة واسعة. إلانغا شيخ أسامة أجينا ماسو ngat somera amatin na Sheikh Siddiq Nasir Mubiru hafidhahum Allah bwe bwatwala ensonga mu maaso no twanjulize ekitabo kino. Jazakumullahu khairan. Naam. Bismillahir Rahmanir Rahim. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذه الأصول التي سوف أذكرها متفق عليها بين دعاة المنهج السلفي قديما وحديثا. وقبل أن أذكر هذه الأصول وأبينها بيانا شافيا كافيا إن شاء الله، أقول إن السلفية التي ندعو إليها ليست كالجماعات الإسلامية الحزبية الموجودة الآن، إذ إن السلفية هي جماعة المسلمين، فكل من اعتقد العقيدة السلفية والتزمها في واقعه فهو السلفي، لا نفرق بين أحد وأحد، وليس لنا ارتباط بغير ولاة أمرنا من حكام وعلماء، ونحن لا نخفي شيئا مما عندنا، بل ما نحن عليه مدون في الكتب مسموع في الأشرطة، فلا سرية ولا تنظيم سوى تنظيم ولي الأمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. tumtendeza Allah subhanahu wa ta'ala, tumsaba subhanahu wa ta'ala asoksa senemirembe ku kitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Tukyagenda maaso, barakallahu fiikum, n'ekitabo kino ekirungi usulu da'wa as-salafiyya kya mukadde waffe Sheikh Abdussalam rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Twalabye nti Sheikh yatukunganyiza bikolo bino asobole okutwawulira wakati w'omusalafu haqqan. Sheikh nga bwe yayogedde waggulu wano, yatamayazu as-salafi haqqan min al-mudda'i al-kadhib. Tusobole okwawula omusalafu owaddala kwoyo ayeyita omulimba, ayeyita ndi musalafu naye nga kadhib. N'atulaga rahimahullahu tabaraka wa ta'ala tebibinja bingi erinnya lino balyeteekako naye nga liba liwala, bali buvanjuba nga erinnya liri bugwanjuba. Ba ashaira n'abakoonako shekhe nabo baboogera bagamba ahli sunna wal jamaa salaf, وهكذا Muslim Brotherhood, إخوان المسلمين، نابل لبانجي الخوارجي والمرجئة. كتي أصول الزنا شيخنا كلغا التي سوف أذكرها متفق عليها بين دعاة المنهج السلفي قديما وحديثا. أبا من يابنني أبالي كدعوة يوم سلف bazeegattako, abaaliwo ebiseera ebyakulema n'abamanyi abaliwo kati hadithan, amanyi baffe abalungi abeesigwa, ebikolo bino babyegattako. N'agamba Sheikh rahmatullahi alayhi: وقبل أن أذكر هذه الأصول وأبينها بيانا شافيا كافيا إن شاء الله، غلتنا يوغيرو الشيخ غتنا تلاقى بكolo bino n'okubinnyonnyola mu bugazi bulungi, mu mbeera ebikujjirayo bitegeere. أقول أتقام الشيخ رحمه الله: إن السلفية التي ندعو إليها
ليست كالجماعات الإسلامية الحزبية الموجودة الآن. Obusalafu bwo soketu butegeere si kabinja ng'obubinja obuliwo olwaleero mu kisaawe kya da'wa. Bw'owulira obubinja obw'enjawulo obw'abazikiri, obw'abasuufi, Hizbu Tahriri, Muslim Brotherhood, Al-Khawariji, Al-Murji'a, n'obubinja obulala si kyekyo. Bwe twogera salafiya toga nti nabo bwe bubinja obufaanako bwe butyo. Inna salafiya hiya jamaat al-muslimin. Bwe twogera salafiya ijama y'obusiraamu eyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yayogerako ne mu hadith baamubuuza ekibinja ekyokuwona naga hiya al-jamaa. Bwe obusiraamu obutuufu obwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam betwogera ku salafiya bwe busiraamu obw'abasahaba. Tetwogera ku salafiya ebirowoozo ne biddukira ku bubinja obwaki obw'enjawulo obuli mu umma y'obusiraamu obugoberera gundi ne gundi. La, bano bo eddiini yaabwe kyekyo kye yaliko Nabbi sallallahu alaihi wasallama ne ba sahaba. Kyekyo nakkaatiriza nti era ne bw'owulira amannya gaabwe gonna gakuzzaayo ku ekyo Nabbi kye yaliko sallallahu alaihi wasallam. Saate obubinja obusigadde oddayo ku bantu ab'enjawulo. Gundi ekitandikawo yali bwati, yali kino, naye yali w'amaanyi, yali yakola bwati. Naye bwe twogera salafiya yeyo enkola ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ekikulu nnyo kikkaatiriza eri abantu bangi naddala mu kiseera kyaffe kino. Ti oluusi bwe twogera ne balaga nti kutudde mu umma obubinja bingi obwo batera okugayita mulina obunyanya aganyanya agali. La, lino linnya ddungi era Sheikh wano mu kitabo kino mabega mujjukira bye yatulaze nti lino linnya Sharif Tahir, linnya lya kitiibwa, linnya ttukuvu, linnya erikuzzaayo ku nkola ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. So si bwe bunyanya aganyanya agali awo abantu ge bakozesa. La, lino linnya ddungi buli yenna ayagala okuwona lyalina okuba nalyo. Lyerinnya ery'ekibinja ekyokuwona al-firqa an-najiya. Nabbi kye yalaga ku bibinja ebyo ebingi byonna. Kati kino ekibinja ekirungi kyetooloddwa obubinja obubi Nabbi bwe yavumirira. Tukiteekamu obwo obungi obukubyeko, kyo kino kirungi. Kyekyo kye yatulagira okuba nti tutambulizaako eddiini yaffe, kyekikola eddiini nga Nabbi bwe yagikola sallallahu alaihi wasallam. Fakullu man i'taqada al-aqida as-salafiyya waltazamaha fi waqi'ihi fahuwa salafi. Buli yenna aba n'enzikiriza eyo entuufu ey'abasahaba ey'abasalafu abaatukulembera n'aginyweza mu bulamu bwe, nga buli kyonna kyatuukako okukola. Mathalan agenda kukola ki, tuwe ekyokulabirako ki. Kyonna kyagenda okukola twawadde wano ebyokulabirako mu kuziika. N'ava mu katemba akolebwa banne bano n'atambulira ddala ye musalafu. Ye musalafu omutuufu. Agenda kuwasa bweba mbaga n'atambulira ku nkola ya buki, n'atadda mu katemba omugole bamugjeyo abawuubireko, avaayo omwana omuwala. Embaga ezikolebwa ekyewuunyisa nno mwana wattu ezo embaga ziba zituddeko n'abantu abagamba busalafu. Tetufaayo ku ekyo, osanga ekubyeko abasalafu bagamba niseeka musalafu nani bonna nga balyoko. Omuwala n'avaayo, abamu ebamu bajja ndi asomewo ne Qur'ani awo omugole bamaze okumubyula ne bamuteeka mu maaso awo ne bakuba ne zitakbiira nga balabira ddala obusalafu bukoze ki. N'addayo n'akyusa n'akomerako mu lugoye olulala awo. Baba bakyali awo bannyina b'omuwala nabo ne bavaayo. Bisenge ebitalina nsonyi nabyo ne bivaayo bimunoonya. Kati nnaku zino babipangisa na bupangisa. Najja ayita mu basajja ali free tafa nayo.
yajja amunoonye n'amukwata mu ngalo n'amukwata omukono n'amusitula ati naye olaba engeri gy'amukwata ku mukono ng'amugye batambula omwami wange ebyo bikolebwa ng'abantu oluusi boolaba abasalafu bali okwo batudde tebafaayo babirabanga ebya bulijjo kale ate n'osanga ebikoleddwa ebituufu ebikuze ku nkola ya nabbi abantu ne balaga ennaku senga oli akola omukola abakyala bali eri oyinza osanga abantu bavaawo baseka abamu beewuunya ganda eddiini nenaffe tulina eddiini abamu bavaawo batyo nga bajeeja mu mbeera efaanako weti tulinga abali kuziika newe kuba tekuliiko kuba nebavaawo nga obugambogambo obukola ki tutuuse ekiseera okuba nti bannaye emikolo ng'egyo tugizira ne tukakasa abantu okubalaga nti egyo gyawukana n'ensomesa entuufu ensomesa ya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Idhan buli yenna akola atambuliza eddiini ye ku nkola ya nabbi yoyo gwe bayita omusalafu. La nufarriqu bayna ahadin wa ahad. Tetuba yawulo ono oba ono muddugavu ono muwanvu ono mumpi ono mufirika ono muwalabu ono muzungu ono mujapani yonna gyali oyo gwe bayita omusalafu. Asobola okubeera mu China, mu Amerika, asobola okubeera mu Afirika, naye kasita abeera nga eddiini ye bw'atyo bwagitambuza oyo gwe bayita omusalafu. وليس لنا ارتباط بغير ولاة أمرنا من حكام وعلماء. نعم. fe tutambulira yani wala yaffe mu busalafu bwaffe twetoololera wakati wa baulama baffe ne bahukamu baffe so si nsonga ndala yonna tetulinawo nsonga ndala yonna eryawo yakyama netukukuta nayo mu ngeri efaanaganako bwe Sheikh naddamu n'akikkaatiriza mu maaso nga wa nahnu la nukhfi shay'an mimma indana. Tetulina kyetukweka kyetukukuta nabyo nti byetaagisa okuba nti twekweka tulina bye tukukusa la. Naam. Ng'era bwe tutera nnyo okunyumirwa okusembereza omusiraamu ebintu ebiyinza okubeera mu kitabo n'abeera nga bimwanguyira okutegeera mu ebyo tuwangaaliramu. Sheikh bw'agamba nti ffe tulina ebikolo bino abinyweza ye musalafu nga bw'agambye rahimahullah. Tujjawo ensonga ez'enjawulo. Ensonga esooka nti omuntu abeera ku bikolo ebyo ayinza n'okuba nga tamanyiddwa nnyo, ayinza n'okuba nga teyeetoololera nnyo w'osuubira abasalafu we beetoololera. Musajja yagenda emamulaka mathalan asomye obusiraamu oba abadde ku Bilal asomye obusiraamu, Allah n'amwa tawfiq n'ategeera addaawa asalafiya, n'agenda ekigangayizi n'atuula eyo. Musajja mulimi alina masigidi ye naye buli kimuvaamu busalafu. Ayinza okubaako ensobi gyagwamu obukendevu bubaawo naye nga multazim bil manhaj as-salafi. Nga oyinza n'okumubuuza ekitebe ky'abasalafu mu Uganda wekiri nga tamanyiiwo, nahiika okubeera nti oba omukulembeze waabwe atera okuwangala ennyo naye oba abamwetoolodde oba ebifaanaganako bwe bityo. Omusajja omusalafu oba si musalafu, okwanukula nti musalafu kitegereka. Ate mu ngeri y'emu omuntu asobola okubeera nga yeekukuutirizaawo nnyini ewali omukulembeze oba ewali abasalafu, naye nga tugenda okumwetegereza ku kino omumanyi waffe kyayogedde bw'agambye nti ekyaffe abasalafu tetulinaayo mbeera ndala okuggyako okubeera nga tulina irtibaat wakati wa baulama ne bani ne bahukamu. Tugenda omutunuulira nga baulama
abantu abakafuwaza bagamba nti baulama bakafuwala bakafiri baulama ba hidhi ne nifas ate mwana wattunga be banne kyokka nga ate okuwangaala yekukutiriza wali abaki abasalafu naye nga bakhawarij abakafuwaza abamanyi bakhawarij abasabavu abamanyi ate nga abalwanirira okukamala obukamazi nekitwetaagisa okubeera abazuukufu tubeera abasalafu abannamaddala omusajja afaanako bw'ati tumutegedde ate kijja kitya okubeera nti yatudde mu maaso g'abasiraamu ku mimbar nti abasomesa kijja kitya okusigala ku lisiti y'abamaseeka nga tumaze okukakasa nti obusalafu obw'okubeera nti butambulira kugulumiza baulama baffe butambuliza ku butakafuwaza bahukamu baffe butambulira ku nsonga nga bwe tuzirabye ne bwe tukyaziraba mu maaso tumaze omula nti bwatyo bwali kale oyinza okuba tokimanyi ne bakikugiddeyo bakikulaze bulungi nnyo baganda bo lwaki asigala nga aweebwa platform n'atuula mu maaso g'abasiraamu okwo kubeera kukuumira busalafu nga tebutegeerekeka eno abavuma baulama bakitiibwa muffe n'abagulumiza baulama bakitiibwa muffe kuba kutabula daawa ya salafiya kitegereka zensonga bbiri zenjagadde wano zitegereke bulungi mu kifo kino ekisookera ddala nti abantu si tteeka nti omusalafu yeetoololera awo musajja asobola okubeeraawo nga munnabbidaa yennyini naye nga yeekukuutirizaawo yeetoololerawo nga munnabbidaa yennyini ng'obusalafu bumuli wala ekyokubiri okubeera nga tubeera serious ku busalafu bwe tugamba tuli basalafu tubeere serious si kubweyita bweyisi nindusigala nga tuli bakayoola naam mashallah jazakallahu khairan okukyongerako shekhe nti tubeere bazuukufu ku kino shekhe kyakoonako era ne shekhe wano kyatulaga si muntu kuba nti oli yeeyogerako oba alabika nnyo bamulaba ku mikutu okwo leero gye tulina whatsapp kwali facebook n'ewalala ekyo kimala okuba nti muki busalafu tulina okwetegerereza ddala era tulina ibra mu kyafa eky'omusajja oyo eyatta abantu abameka 99 mu ntandikwa naye ono bwe yajja nga alina ekibuuzo kye musajja ono ensonga emukutteko ayagala kwenenya bwe yatuuka ekibuuzo bwe yakiteeka musajja yali awo amanyiddwa agamba nze oyita Seeka media gwe zaali ziraga yamanyiddwa ku mikutu shekhe waffe shekhe kaboolaba shekhe media wamu wonna wera bwatuuka otolina kyoyinza kwogera na shekhe media akoze eki atuuse kati yaliwo mu kiseera ekyo media gweraga era naye n'ayanukula kuba tebaba na nsonyi babeeraawo bwe batyo nabo bamutadde emizindaalo awo kati media yonna ekoze eki n'ebibuuzo byatasobola tekimugaana kubyanukula kuba abantu bonna bamukoze eki bamwoleke kino takimanyi Seeka media yasalawo n'ayanukula namugaa gwe tawuba Allah ayinza okusonyiwa gwe mumanyi ebyaddirira Seeka media bamutta era ekyo kituukawo nnyo kubafaanako bwe batyo bagenda ofundikira nga byebiddiridde ng'ebyatuuka ku jjajjaabwe naye omusajja ono bambi kyasigala kimukkaatiriza paka bwe yabuuza n'agwa ku mmanyi omusalafu n'amubuuza bulungi ekibuuzo kye era n'ayanukula ennyanukula entuufu eyabaki ekyo lwaki nkireese nti tetwangwa bwangu tugira tubeeko bye twetegereza ddala aliwa omusalafu aliwa alina ebikolo ebifaanako bwe biti tetutwalibwa butwalibwa leero midiya eriwo nti yabeeraawo Seeka mizindaalo 15 Seeka nga wagejjo giryawo midiya zifaanako ne tulowooza nti alina kyakola kyali twetegereze ddala ono ali ku busalafu obutuufu bwe yaliko nabbi waffe sallallahu alayhi wasallama ne basahaba abalungi radiyallahu ta'ala anhum kashekha akulaga nti tetulinaayo bye tulina bbali eyo nti oba waliwo bye tukwese mu misomo oba mu ntuula ez'enjawulo tulina bye tukukuta nabyo nedda bal ma nahnu alayhi mudawwan fi lkutub
obusalafu bwe twogerako era bwe tusomesa abantu buwandiikibwa ne mu bitabo. Ne baseka waffe batuwandiikidde ebitabo ne mu lulimi Oluganda. Genda olabe ebitabo byonna ebiwandiikibwa. Oyinza okuba biri eby'Oluwalabu tonuulira ebitabo ebyo olabe. Ebiri ku manhaji entuufu ey'abasalafu biki ebiri mulimu ebyokweka tyakatabako nti twagala gavumenti singa ekigwako kyakukweka kuguza eno bali bantu ebyo ebirimu yenzikiriza. Nabwe kituddeyo ne mu bitabo bino ebyabamanyi abasalafu olabe ebirimu. Temuli mu kukusa bavubuka batwala mu nsiko. Temuli mu kukuta eno n'eno balina kino kye bakweka singa tebakigwa tewali. Byebyo ebiriira mu bitabo by'abamanyi abasalafu. Genda olabe ebitabo by'abasheekh abanene Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab banabida amangi gwe bakasuukira bamukasuukira labe ekiri mu bitabo bye. Biri mu qala Allah qala Rasulullah. Aleeta kimu n'ajuliza Qur'an n'ajuliza hadith. Era ekyo ekirina mu bitabo by'abamanyi baffe bonna abanene abeesigwa. Masmu'un fil ashrita. Mu recordings zaabwe ze bakola obiwulira genda otekeko emisomo gyabwe. Tewaliiwo byakukweka byebyo byowulira mu misomo gyabwe yenzikiriza entuufu gye balaga abantu gye batambulizaako eddiini yaabwe. Fala sirriya wala tanzim siwa tanzim waliyi al amr. Tewaliyo sirriya tubiyite tutya kikugamba bikukusibweyo munda nti waliwo bye bagira nti byoba byakyama n'otandika okubeera ne ku bunkenke bannaye nkimanyi wano waliwo bambega nze nkimanyi wano waliwo abalikodinga ne bwe balikodinga tewaliwo byoyogera byakola ki bw'oba ddala oli musalafu babeerewo batuule bajje babeerewo mu misomo kuba tewaliiwo kyogenda kukola ki. Kati okubitandika okubeera ku bunkenke nkimanyi mwebali muno mulimu abakozi tewali kyekyo kye bagenda okulikodinga ekitwalibwa kyekyo ekirine mu bitabo. Kitwala butereevu ku nsonga gyetuwangaalyamu ennaku zino si ya leero etambudde ekiseera nga bagezaako okuteeka ekifaananyi n'embeera nti mu ebyo ebifuula omuntu okubeera munnaddiini omujjuvu kwe kubeera nti aba n'ebintu ebyekyama ebimweyawulidde era nga singa wabaawo embeera yonna eraga nti ebyammwe biri mu musana bujulizi obulaga okubeera nga temulina nsonga temuli ku nsonga muba kubanga tewali kigenda mu maaso mu mmwe ndokati olulimi olumutegedde bulungi. Fenno tubiraba bulala nnyo era twegomba abasiraamu bonna abaliyo bakitegeere mu ngeri ey'olwatu tiffe tubiraba bulala nnyo. Iffe twegomba nnyo okubeera nti gavumenti ne bwetaba gavumenti nsiraamu emanyi bulungi bye tuliko ne bye tukola bal ng'ebimanyi nnyo era kituteeka ku bunkenke tukitamwa okubeeraawo nga tulowooza nti gavumenti eyinza okuba nga erowooza ntulina ekirala ekitali ekyo ekiri awo musana. Ffe ekyo ate mwana wattu kyetukola tutya kitutamwa. Bwe tubeera twakuŋŋaanye ku ddaruso ne tulaba nti abapoliisi weebali wali ab'amagye weebali wali hatta ne bw'otugamba nti oli omulenge yataddeko ekitambaala ekyo nti awangaalira naggulu ku gundi mbuya oba tugamba alhamdulillah alhamdulillah. Bategeere kyetuliko nti ddala ddala zahiruhu ne batinuhu sawa kubanga da'awa ya nabbi yali kirya bwetyo tetulinaayo kiri eno wadde ekiri eri kitegerekese ekyo nno tunyumirwa nnyo abasiraamu bakitegeere. Obunkenke kakati mulaba okumanya abasajja abo temwalabye poliisi nga weeri temwalabye ng'onyota waali babaddewo babeka omu singa babadde basatu kyekyali tuwadde essanyu ate eringiko okusinga okubeera nti yabaddewo atya omu. Kijja tutegeeza mu ekyo mu bigambo ebyo tunyumirwa nnyo
okubeera kye tuliko abakulemberwa bakikola batya bakimanyi baleke kudda balo tomanya waliba kisoboka kiyinzika tetwagala babeere kubanga bate bamanyi kye mukola ng'abakulembeze bateekeddwa okubeera ku bunkenke timubeeranga bye mukola mwagala kutuuka ku kino oba ku kiri naye bamanya nti kasita mimbali ebeerawo mu maaso omusiraamu n'atuula bw'aba aziiza bwenzi ddala ddala aziiza bwenzi so si nti emabega okuziiza obwenzi waliwo kyagala okukola atya okutuukako bw'abanga akubiriza abantu kuta masabo ddala ddala ali ku ekyo bantu badde eri Allah abaana basaddaaki baleke kusaddaakibwa obuwanga bwe basiba basigukula basima mu masabo buleke kuddamu kubeerawo daawa yaffe erikkiriya kitegereka tetuyina sirriya ebintu ebikukusibwa ekyo nno tukyenyumirizaamu naam mashallah barakallahu fikum idhan kino sheekh akikonyeeko naye kikulu okitegeera mu daawa entuufu daawa ey'obuki obusalafu nti tewaliiwo kye tulina mabega eyo kye tukukusa kye tukweka tyojje ku kituuti obeere ku bunkenke muno temulimu bakozi temulimu kino n'obeera ku mbeera eri awo nga yakutya era abamu bw'aba agenda okwogera n'atuuka ku mbeera eyo n'ojjolesa nze nkimanyi mulimu muno abantu abali bwe bati ne bwe bati era nkimanyi balina obulikodinga babeere nabo toyina buzibu kubanga toyina kyokola ki toyina kyokukusa toyina bigambo by'omanyi byogera nti kwegamba oba nkijjeyo ntya nti birina ebigendeere biri emabega okwawukana kw'ebyo gwe byokola ki olina okuba nti byoyogera byebyo naye babituuse kwani kyekyotegeeza tewaliwo biri mabega waabyo yo daawa yaffe daawa salafiya kyakulaga shekhe tetulinayo byetukutana byebyo kutegekateeka twagala kukola kino wahakadha nedda naam قال ونحن لا نخفي شيئا مما عندنا بل ما نحن عليه مدون في الكتب مسموع في الأشرطة فلا سرية ولا تنظيم سوى تنظيم ولي الأمر ونرى الارتباط بعلماء السلف أمرا ضروريا ويمثله في القرون المتأخرة أئمة ونرى الارتباط بعلماء السلف أمرا ضروريا أبا سلف tulaba ng'okuba tulina irtibat akakwata akanene n'okuddayo eri abamanyi baffe abamanyi ab'obusalafu abamanyi abanyweza manhaji salaf tulaba nga kintu kyabwe luganda luba lutya kugamba kyabwateeka kikulu mu ddiini yaffe nti abamanyi abasalafu bwe bati bwe balaba kyetukole kyetuleese n'abamanyi baffe abasalafu bwe bati bwe bagamba kati tulaba ng'ensonga zonna tulina okudda okulaba amanyi baffe abasalafu bo boogera ki tulina abamanyi abasalafu ku mirembe gyaffe ensonga eno bwe tugyogedde bwe nabo bwe balaba oba yange nze ne gundi twagala okukola eddiini nga tulabye nti nabwe kityo n'abamanyi baffe be tulina bonna bwe batyo bakola ki balaba ono sheekh agenda kukugirayo kubamu ku bamanyi izini subhanahu wa ta'ala wano tujja okutandikira insha allahu tabaraka wa ta'ala ku nsonga eno yennyini wanara al-irtibat bi ulama'i salaf amran ضروريا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضاه